Nsanyusa okulaba webale kutweyungako webale kubeera nga ate otwagala bajjo ne Abitex ennaku nga 2 emabega bateebwa ku kakalu ka kooti emitwalo 22 egyali egyabuliwo kubeera nga ate beeyimirirwa. Abaami bano bawagizi ba kisinde ekya People Power. People Power ekulemberwa Bobi Wine. People Power Movement. Bobi Wine yagikulembera. Bobi Wine yawaayo emmere, yakwata emmere n'agitwala ku OPM, Office of the Prime Minister. Abaami bano nabo baawaayo wabula baakwatwa ennaku emabega eziyise nga bakwatibwa wabula ensonga yaabwe nga bagezaako okugamba nti twaleeta emmere gavumenti tewadde bantu mmere. Abantu bano bali mu entertainment bawagizi bategesi ba bivulu by the way. Bajjo mutegesi wa bivulu, Abitex mutegesi wa bivulu. Otegeera kati bakwatiddwa baali side awo nga kula bonita awo nga bakutte ebipande ne kabangali ya poliisi ne bakwata ne bateekako balina ne munnaabo omu gwe baali naye naye nga bagamba abantu bafa tebalina mmere nga bibipande bibisoma. Oyo ye Bajjo gw'olaba. Abitex yoyo. Abantu abo boolaba kitumanyi kiki naye nga bagezaako bo batugamba balwanirira bannayuganda era ng'ogyeko ennaku ziri kubanga kino kyaliwo ku Lwakuna lwe baabeeyimirira olwa wiiki eyo baabakwata ku Lwokusatu ne babeeyimirira ku Lwokuna. Otegedde kakati bwe baavaayo Bajjo n'agamba awadde prime minister yes amuwadde ennaku 7 bamuwa ennaku 7 okubeera nga buli munnayuganda afunye emmere. Ekyo kisoboka, ekyo kinaasoboka. Ennaku 7, that is 1 week, okubeera nga buli munnayuganda afunye emmere. Ebyo byali bigambo bya Bajjo. Otegedde mu mbeera y'emu babadde ne bapulida oba balooya baabwe, balooya ababeeyimiridde kuno kwabaddeko mu bantu babaddeyo ku kooti kwabaddeko Medard Lubega Sseggona, kwabaddeko nono by the way naye yes lawyer Segirinya omusajja oyo Segirinya Muhammad naye yabaddeyo. Muhammad Segirinya yabaddeyo ku kooti be bamu ku beeyimiridde Bajjo ne Abitex. Emmere yereese obuzibu, abantu bangi bagamba tebalina mmere. Kati bano bo bagambye leka balwanirira abantu ba bulijjo naye kyabakwasizza naye kirungi beeyimiriddwa ne bava mu kkomera wabula era ne baddamu ne baweera ne bagamba bawadde Prime Minister ow'ekitiibwa bamuwadde ennaku 7 which is 1 week. Singa emmere ebeera tetuuse ku buli munnayuganda mbu bagenda kuddamu beekalakaase. Oyo yabadde Bajjo era n'agamba n'ayongerako kino n'agamba mubave mu bintu bya katemba si bibalimu kati essaawa zino balumirirwa munnayuganda nti munnayuganda lwaki tafuna mmere ng'ate emmere yagabwa. Kiki ekiddako? Nze naawe simanyi. Genda mu inbox, genda wali comment commenting olekewo obubaka obutonotono omanye nti kati bw'obanga oyina ekintu ky'oyagala kyonna kibeere nga kisobola okuba nga nkiraba nze ngenda kukuddamu. Gwe oyina endowoozayo naawe gwe nga gwe oyina endowoozayo yes golowooza Bajjo kye bakoze kituufu, poliisi kye yakoze bakwata kituufu oba okitegeera. So genda mu comment section olekewo obubaka. Yabaffe ye yavuddeyo n'agamba nti awadde Prime Minister amuwadde
wiiki emu. Naye ng'emmere egabwa, abafuna bafuna, abatanafuna tebannafuna. Okitegeera. Nkimanyi nti gy'oli eyo oba wafunye watonna wakufuna, naye nga genda mu comment section. Osobola okulekawo obubaka ogambe omusajja mutuufu, ogambe omusajja mukyamu, gavumenti ntuufu, gavumenti nkyamu, kiri gy'oli. Ebyo ebirowoozo bye tukuŋŋaanya ate ne tuddamu ne tubawa sitole endala okusinziira ku ki ky'oyogedde. Nkwagala nnyo munywanyi, njagadde kubuulirako ku bantu baffe abo baabatadde tebakyali mu kkomera oluvannyuma lw'obbakwata okubeera nga bateteganya kugaba bakuma omuliro mu bantu kubanga babadde bagezaako okugamba nti beekalakaase. Ate essaawa zino ne bakwatako bukwasi nga muli abantu nga 10 nga muli awo oyagala saasaanya bulwadde. Okitegeera. So yeyo embeera, naye nga baavuddeyo bali waka wabula bawera tebagenda kuzikiza. Era ennaku 7, in fact yagambye ennaku 7 bwe ziggwako ate bagenda kukola ekisingako ekyo ku kye baakoze eky'okwekalakaasa. Yabadde bajjo. Nkwagala nnyo. Big Brother Uganda gwe mukutu. Tulina sister channel yaffe bagita channel 24/7. Channel ewaliwo channel tekebwa public media ojajje kulira mu mulago. Mpitirivu nnyo nnungi okuzaama kubanga etwala ebintu byonna awamu kubeera nga bikwasaganyizibwako ebifa mu nsi oba mu nsi yattu Uganda mpozi n'okutwaliza awamu ensi yonna. Kale genda nayo ojea. Tuyina Facebook page bagita Big Brother Uganda, genda tufollowing. Twitter account je tuli Big Brother Yugi, ate mpozi ne ku Instagram tuli Big Brother Uganda. Munywanyi nkwagala nnyo kubanga naawe njagala kadata ako kewefiiriza oba oli waka oba oli ku mulimu oba oli mu office oba oli ku simu oba oli ku computer, kadata ako kikulu nnyo, naye weebale nnyo weebale ddala kubanga oba tonjagadde sisobola kubeerawo. Dadia's Preschool bali bunnamwaya basomesa abaana mwaka gumu paka myaka eyo nga 15 17, naye nga basomesa bulungi. Abaana bawuga, bayiga owuga atamanyi, bayiga oluzungu, bayiga ebyemizannyo, okuyimba, okuzina, buli kimu bakisomesa wali mu Dadia's Preschool e Bunnamwaya. Kale gezaako twaleyo omwana w'omuwere omuto essomero togenda kulyejjusa kubanga abaana ate bakwasibwa mu ngeri ya kintu kikulu n'okubeera nga bayiga mu bulamu bwa bulijjo biki ebitambuza ensi eno. Ebizibu by'olina byonna weyongera okusaba Katonda ajja kubanga abikuggyako, naye lubaala embeera nga n'embiro kwotadde. Omanyi bino ebintu bya naddala ebintu tulina ennono zaffe Abaganda, kunaaba ku kyogero, kunaaba ku bbombo, kunaaba ku mwetango, ebyo ebintu bwe bityo. Kale bwe batobimanyi bulungi gende wasenga Kezia Kulannama, President General w'abasawo ab'ekinnansi, balina ekibiina kyabwe bakiyita Tuli Bumu. Mukyala akozesa miti habo. Kale gendayo abeera kigo gy'asinziira senga Kezia Kulannama, toyina kyogenda kumugamba n'atakikukolerako mu mbeera emu oba endala. Ebintu nga bino basajja baabula, abaami baabula, sirina mulimu. No, abakyala baabula, sirina mulimu, bangobye ku mulimu. Nina ebirwadde ebintawaanya mu lubuto, sizaala, nazaalako byagaana, simanyi biki. Ebintu we bityo akozesa habo. Agenda eyo n'anoga eddagala ali omuduluza mwetango n'abigatta ng'owona kubanga emiti gino egyaffe tugirina naye ate eddagala lyerere. Kale tweyongera okwekuuma, tuli mu kirwadde kino ekizibu ennyo naye tunaatera okukikuba olukumu, kinaatera okuddayo gye kyava, kijja kgenda kasa tuba nga tunaaba mu ngalo tugonde ebiragiro bya gavumenti, tusobola okubeera nga ate buli kimu kitambula bulungi ng'era tukitereeza. Big Bro Jamal gemannya Osida Bonchild abeera mu ffumbiro ng'akufumbira ebintu eby'enjawulo, naye nga channel 24/7 gendayo nayo ogirabe osobola okubeera nga ate ogikwasaganya bulungi. Osida Bonchild eyo channel nayo ndala, era nayo channel ya travel oba oyagala okumanya ebintu ebifa mu America, ebifa e Canada, ebifa Australia, South Africa, Bachina bakoze eki, genda ku Osida Bonchild eyo channel. Public media ya byabufuzi
tubebaza kutugoberera, tubebaza kutwagala kubanga zino online TV kati information gyosobola okujjako n'omanya nti yes kati nteredde kino kisobola okubeera nga kinyamba. Byebyo bifudde ewa Bajjo ne Abitex abategesi b'ebivulu. Tukwagala nnyo, Mukama akunkuumire.